taata wa Bashiru yanswazizza nnyo, yatuswazizza nnyo, tayinza gamba nakuwaayiriza mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kino sikyogera nga wa NUP, sikyogera nga muwagizi wa president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Kibi. Omwana wa mubuulire kyekituufu. Waba agamba nti omwana we sentence ze baali bamwagalako. Ngenda mubuuza ekintu kimu. Kuba ebintu ebimu biri personal byandibadde tebyogebwa na mu media. Kazibwe Bashiru emmotoka ye gye yatambulirangako mu campaign kwaliko ebifaananyi by'abaana ebyaliko. Era singa simanyi oba munaasobola okugifuna oba anaddamu n'abalaga ku bifaananyi ebyo. Ebifaananyi ebyo naliko. Machete Sekitoleko Yasini yaliko. Era fe abaalwanirira era mba mujjukira kadi ezasembwayo ggala. Eyo omwami yalimu. Ya Kazibwe Bashiru. Yes. Kawempe zombi ze zasembwayo funa kadi. Kazibwe Bashiru president yali yamanya embeera ze. Naye waba agamba nti yamusindika agendaayo ky'abantu. Kazibwe Bashiru yali alinnyeko mu prison okulaba abaana abo abamulwanira okufuna kadi ye. Njagala Kazibwe Bashiru ne taata we bagende bayite mu constituency mwe yeesimba. Ye Kawempe. Yes. Tulabe oba mulimu abantu abasobola omwaniriza. Era ebigambo bye bagenda omugamba abiwulirize bulungi. Kuba nsuubira president agenda baddamu. Kiswaza. Kiswaliza ddala era nga kikwasa ennaku. Omunaddiini okuvaayo n'ayogera statement ng'eyo. Fine tukimanyi baabawa ssente ne baziba amaaso. Naye ate nsuubira amaaso gaabwe gaali gakola ki? Galaba. Munnamawulire akutte kamera kuba nsuubira gwe guba omulimu gwe. Akutte kamera kati kuba ekifaananyi okutte kamera. Ogenda kwata otya ejjinja otandika okukanyugira abasirikale. Nga already olina kamera. Already olina kamera. Baakiraba twafuluma bulungi. Era balaba president waffe we yali atubriefinga nga tugenda ofuluma. Temukola kavuyo. Butamanya bwabwe. Yes, butamanya. Nti olw'okuba bamuwaddeyo akasente n'abikkirira amazima. Kuba nalaba ebifaananyi nga balagwa oyo Bishop nga Museveni amuwadde ebbaasa. Kazimba Mugalu. Yes, kiki ekyali kiraga nti ye yasalawo ku Uganda ajjeko ettaffaali lye. Agenda alye n'abaana be, abaana be abalala abasigadde baboneebone. Kale tandike. Kale toyanzizza nnyo toyanzeege gowe n'atulaba gy'osinzira okutulaba. Agange nze Geoffrey Mayanja wendi wano nzize tuwayemuko ku mboozi olunaku olwaleero. Kakasa nti bitambula bulungi side eyo nange ndyoke sirina tabu yonna. Wendi olunaku olwaleero nkyazizza nate omukyala Olivia Lutaaya mulwanirizi wa ddembe ensonga z'ebyobufuzi azitunuulira era zirimu ate ng'era mukyala wa National Unity Platform. So gwe ndi n'olunaku olwaleero tukomyewo tuwayemuko ku mboozi. Soko nzikiriza akubuuzeeko Olivia Lutaaya. Ogamba otya? Ndi bulungi sewo mwe mugamba mutya abalabi baffe bonna abali eyo balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa obbalaba. Weebale kulabika bulungi. Mwebale kunsabira. Yeah. Obulamu butambula butya ennaku zino? Obulamu si bubi. Si bubi wadde. Ndi bulungi sina buzibu bwonna. Yeah. Ebiseera ebisinga waliwo ebibeerawo. Naye ng'oluusi binyiga omutima. Oluusi n'obawo ekintu kijja n'ogamba nti ddala kino kizze naye lwaki kizze. Twalabako kawembagako kaawo mu kaluke Kawempe. Embeera yaliwo wagiraba otya? Embeera yali mu kalulu Kawempe. Nze ina bingi bye yali yanjijukiza emyaka gye twayitamuko emabega. Naye nze nali nagiyitamuko kuba nabeeranga mu field 221. So kunze tekwali kipya. Naye nti ate nalabamu ekitongole kye baleeta ekirala last time kye tutaalaba JAT. Abavubuka abaali abakambwe nga tetumanyi obusungu babugjeewa. Ng'ate baali batugamba nti okulonda buli muntu akkirizibwa okwesimbwawo n'olondebwa
twali tukkirizibwa okunoonya akalulu naye neewuunya nnyo obuvune bwe baatuusa ku bantu abataalina mmundu abataalina kyakulwanyisa kyonna ne babagwako ne babakuba ng'abakuba kubeera n'ente woba ogikuba okwatibwamu ennaku nga bakuba ebintu ebitalina mugaso. Imagine nga munnayuganda munno muganda wo yakukuba beebisa amaaso nga kiringa abe baali bagambye nti mugende mutte naye ng'ate ffenna tuli bannayuganda basaba lwaki beeyisa mu eyo embeera. Olunaku olwo lwakusanga wa? Wano wennyini ku kitebe waliwo wano? Naliwo era naliko lwakuba nti nze nali nsigaddeko emabega katono nga nyina emmotoka ze ndi mu kuyita zisembere mu maaso. Naye olutalo lwonna lwagenda otandika naliwo ne bakuba tear gas sounding bomb ne batandika okuba abantu era nze nabuuka wali. Byali bibi nnyo nnyo nnyo. So si birungi wemba mugamba nti twesimbewo tubavuganye kubanga tebaagala bantu babavuganya bandikedde ne bagamba nti Farido wa NRM akalulu akawangudde temutagana kolaki genda kuba tawa bamumenya omugulu right now takyasobola tambula. Omukyala nalaba omugwe bakuba face kuba abo nabasanga eyo gye twali tuddukidde. Nze nafuna boda ez'abatwala mu malwaliro omuba mukubye essasi mu kugulu mubatuusizzaako obulemu bwe batabadde nabo. Ekintu ekyo tekiba kirungi tukivumirira nnyo 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 bakyuseemu bwebanga bawulira tebaagala tebabiteekangayo. Gavumenti egambe ffe tulonze gundi kiwedde okusinga okutta abaana mubataddeko bafuuse balema. Olivia kati wuyo bamukutula omugongo olowooza kati kyasobola okuddamu okwekolera nabbosa bamukutula omugongo naye ng'ate baali balamu. Ekintu ekyo kibi nnyo 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 era simanyi oba human rights ekola nerabika tekola kubanga yali badde evaayo nebanga egoberera ensonga zino nga bwe zaatambula. Kuba omuntu ataali mulema obudde buno nga bakulaga mu myaka gye egy'obukulu alemadde abantu abamulemazizza mubalabye mugamba tukyanoonyereza ki kyemunoonyereza mu butuufu ki kyoba onoonyereza evidence zonna weeziri nti naye tukyanoonyereza. So n'ekitongole kyaffe ekyo ekyerwanyizi ky'eddembe ly'obuntu tekirina nakyo kyeka tekirina makulu mu ggwanga Uganda. Nalabako awo abamu ku bannaddiini n'abantu abamu abali ku saidi NRM naye natuna nnyo bannaddiini Archbishop Kazimba Mugalu waliwo ne bishop omulala oba ali mu mambuka eyo mwerabidde erinnya lyenvudde mu mutwe ayiya kaveeko emabegako kawo ng'agamba nti nno abantu poliisi beekuba omuli ab'amawulire n'aba National Unity Platform nti baba basosonkereza ab'ebyokwerinda kati nabo ne basalawo babakuba emiggo. Ekiyinza kukyogerako ki? Kiswaliza ddala era nga kikwasa ennaku omunaddiini okuvaayo n'ayogera statement ng'eyo. Fine tukimanyi babawa ssente ne baziba amaaso naye ate nsuubira amaaso gaabwe gaali gakola ki? Galaba. Munnamawulire akutte kamera kuba nsuubira gwe guba omulimu gwe. Akutte kamera kati kuba ekifaananyi okutte kamera ogenda kwata otya ejjinja otandika okukanyugira abasirikale nga already olina kamera. Baakiraba twafuluma bulungi era balaba pulezidenti waffe we yali atubriefinga nga tugenda ofuluma temukola kavuyo kuba already twali tumaze obalaba awo ebweru baaliwo nga bangi yatugamba temubaako muntu yenna gwe mulwanyisa. Vidiyo esinga mwazi balabako omwana n'omu akuba omusirikale oba ayimiridde nti avuma akyokooza. So babanga babawadde ssente nti mwogere ebintu ebitabagattako kiswaza nnyo 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 kuba ffe mu Bukatuliki bannaddiini tubatwala nti be badda ku Mukama waffe Yezu Kristo. So sisuubira nti Yezu yali asobola okukola statement ng'eyo kuba ekyo kyekifaananyi kyetukola ki kyetubalabiramu. Naye babeera babawadde ssente zaabwe boogere ebyo ebintu eby'ekisiru kiswaza naffe endiga ze mukulembera kitumalamu amaanyi kuba temulowooza nti endiga ze mukulembereza NRM zokka. Mwe bali aba NUP, mwe bali aba UPC, mwe bali aba DP, mulimu n'abo abatalina we bagwa naye nga balaba ekiba kigenda mu maaso. Kati omunaddiini n'ovaayo n'okola statement ng'eyo kiba kiswaza
kiswaliza ddala n'okuwemula kiwemula era kyamalamu nnyo amaanyi kinnuma okulaba nga olumu abana ku social media babavuma naye ng'ate ekibavumya nkyogere ntya mu Luganda busiru bwabwe nvumi butamanya bwabwe nti olw'okuba bamuwaddeyo akasente n'abikkirira amazima kuba nalaba ebifaananyi nga balagwa oyo Bishop nga Museveni amuwadde ebbaasa Kazimba Mugalu yes kiki ekyali kiraga nti ye yasalawo ku Uganda ajjeko ettaffaali lye agenda alye n'abaana be abaana b'abalala abasigadde baboneebone oyogera otya ekigambo ng'ekyo kuba nalaba musajja mufumbo muzadde ye abaana b'abane be baamenya agenda bagamba ki nti abo bakyokoza abasirikale bannabosa babajja mu mmotoka tawa omulimo gwekkuuma mu kulembeze kati ki kye baali basuubira so abanaddiini balina okyusaamu before nga tonnayogera manya nti gweoli kifaananyi abantu kwe balabira naye wovaayo n'okola statement ng'eyo kati abaana takyalina makulu ekitiibwa kye kyayika olw'ebbaasa ya kaki so one day twalabako omunaddiini omu Janani Luumu yafiira ku mazima naye nga tanakola kintu kale alowoozeko oyo omu nti Janani Luumu yali musajja mukristaayo right now nakati tumucelebratinga ye wanaafa ki kye tunaamujjukirako ng'omusajja yali amba na Uganda olukwe tiyo olwamuwa bbaasa ya kaki n'asirika ebibi n'abifuula ebirungi so balina okyusaamu bwe babanga boogera asooke ng'alowooze fayini bamuwadde ekibbaasa kye naye abaana baalemala olw'ensonga ezo ate nga kwaliko abakristaayo ekitali kirungi so omusaayi gw'abo abaana teyagubala mu magezi teyaguwa valiyu yaago olw'okuba nti ye yali afunye ebbaasa kintu ekyo kibi nnyo 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 era tukivumirira ssebo banaddiini abantu ba NUP tetuvuma poliisi kuba mukama waffe atukubiriza okuba n'empisa tetuli bantu ba buvuyo ffe twali tukola ekikkirizibwa amateeka g'eggwanga Uganda okunoonyeza omuntu waffe akalulu which is nti twali tetumenye mateeka ebintu bino poliisi obusungu bwekozesa naddala ku banna NUP ebikolwa byayo bikuwa kifaananyi ki era olowooza kigendererwa kibakozesa ebintu ebyo enkuba gye bakubamu abaana entulugunya gye batulugunyaamu mu kamera n'awatali mu kamera kubanga abaana bangi boogera olinaga abantu bala mu state mu safe house ne bankola bwe bati nga ne bambuuza bino ne bakola biki n'ababaka twabalaba wano Kayemba Solo Dr. Rudaman ne Mathias Olukagabye bayogera ebigambo bingi nnyo nga mu ebyo mulimu n'ebyobusosoze olowooza kigendererwa ki ekyebikolwa bino before njukira nakigambako nti nange kenyini we naliyo bambuuzanga gwe kijja kitya ng'owagira Omuganda so ekintu ekyo kibaluma nnyo especially ate omunyankole woovaayo n'olaga osupportinga president waffe Kyagulanyi ekyo kibayisiza ddala bubi naye nga nze opinion yange kyensuubira nti abo abantu nabo balina obulumi kuba nze yatugamba guno omulimu naffe tubikola sigamba nti tukola ki twagala naye tubikola nti lwakuba nammwe muganye okubaako kyemukola ki kyemukola so nze ndowooza nti ekibakozesa ekintu ekyo bannayuganda abasinga balabe tusitukire wamu nabo tebabikola nti babyagala naye kati kangende mbikube biddemu amagezi kyensuubira nti nabo bakikola olw'obulumi bwe balina baagala bannayuganda balage kuba fayini yeba order babeera balina ogituukiriza kuba gwe mulimo gwabwe nensuubira nabo baweereza message bannayuganda ne bannayuganda gye bakyaganya okukola ki okulengera nabo bakoowu sigamba nti bye bakola babyagala kuba abantu abo toogera nabo oli ayinza okugamba munaye mbikola lwakuba sina kyakola naye nammwe mutuyambe tusituke yanze nsuubira kyekibakozesa ebintu ng'ebyo ebintu bino bye bakola ebyobulabe bwe bityo olowooza tebireetamu okutya eri abo abaana abaaligambye nti twetaaga naffe okubako n'ettaffaali tusaako okulaba nga tutuuka mu kununulwa abatanaba kwegatta naddala ku national platform ekyo njukira nakigambako before
okuba ebyo ebintu ebyabaawo bannaffe ne batulugunyizibwa abamu ne basibwa abantu bangi abeegase ku NUP olw'ekyo ekintu kye baalaba nti tukole tusitukire wamu ffenna tulwanirire tawa waaba yasobola okuyimirira n'awa statement ng'eyo omugulu nga gukyusa kyawa message abavubuka bangi nti ffenna tusobola singa tusobola ositukira awamu era message eyo yatambula neekola kyo wava olaba mu kalulu k'ekawempe nti baleeta tanka ne baleeta ennyonyi ne baleeta ebintu ebisobola otiisa naye abaana basigala bali solid abaana bakulaga nti weetuli omukulembeze yatugamba nti we tumala okulonda tubeerewo tukakuume tanka baazireeta kuba nze nali wambogo waali wabi nnyonnyonnyo n'abaana buli eyamalanga okulonda ng'afuluma bulungi n'ayimirira abasirikale muveewo awo ne bagaa no baatugambye nti ffe tumala okulonda tukoleki tukuume akalulu so kyalaga nti meseji yaffe yatuuka tawa message yawa nti tugume buli omu era yagambanga olaba tawa bamumenye omugulu n'asigala ng'akyayimiridde lwaki ffe abakyagalina tetukolaki tetuyimirira kyansanyula nnyo okuba waliwo eyo emmanga gye baali bayisa obululu obuleeta abakyala nga bakulu bayimirira ne bakuba enduulu ne batugamba baabana ababbi b'obululu okitegeera so kiraga nti abaali batya bonna okutya kati babimanyiziza amaaso tanka bazimanyiziza amaaso abasirikale babamanyiziza amaaso emmundu bazimanyiziza amaaso kiki ekitegeeza message yaffe etuuka bulungi era nsuubira 2026 tuli mu ntebe kino ekyabbalamu okuvayo n'agamba mbu abantu b'NUP bajja n'amayinja mu nsawo amayinja agago bajja nago gaweza simanyi otulero bayagamba ziri mu mekasino trucks nti bajja n'amayinja mu nsawo ne mutandika okukuba ebyokwerinda yensonga lwaki embeera yatambula bwetyo ekituufu kati gwotugamba kuba ku siini waliwo enteekateeka zonna waziri nali naye balamu wali naye we nali we yali nakakasa nti ku nsi kuliko abalalu ate nga balalu naye nga tebamanyi nti balalu yeetaaga rehab bamutwala ekyankwanze afune okubudaabudibwa oba ekifo kye baamuwa kyatamanyi omusajja oba akaddiye kuba omuntu ategeera ng'oyo gwe bagamba nti minisita w'abavubuka minisita w'abavubuka tayinza kwevamu n'okola statement ng'eyo nti baalina amayinja we yali we nali kuba ye yalina abayaaye yalina egganga y'abavubuka be yali nabo era be bamu kubaasamba obululu obwo yalabako omwana wa Nuupu yenna eyali akutte jinja abavubuka balamu be yali nabo be bakola effujjo we mwali awo abavubuka balamu be yali nabo era kilipu ezo singa musobola okuddayo ne muziraba yalina abavubuka be yali nabo kati bw'agamba nti fe abaakuba amayinja kyova yagambye mulalu yeetaaga bamutwaleko mu rehabu afune okubudaabudibwa obanga si kyekyo Nuupu agitya alabika atya Nuupu oba si kyekyo n'omulimu gwe baamuwa si gwe yalina okuweebwa yandifunye kyabakadde kuba entegeera ye ntono nnyo minisita w'abakadde kuba omuvubuka tayinza kwogera statement ng'eyo tolina muntu yenna gw'olabye najjinja naye n'ayimirira mu kamera abasajja bano tebaswala namutunuulira nga ndaba obuswavu obw'ekika ky'owaggulu omuntu ng'oyo okuba nga presentinga ffe abavubuka n'ayogera statement ng'eyo nti abavubuka ba NUP baalina amayinja atuweeyo omu gwe yalaba kuba ffenna feesi ezaaliwo awo mu Nuupu zimanyiddwa lwaki teyamentioninga nti oba nalabye Lutayo Olivia n'amayinja nendaba Faati n'amayinja nendaba n'egundi n'amayinja mulalu bamutwala afune obujjanjabi nga embeera tennatabuka ate mbeera ki yali ku muvubuka gwe yagamba simanyi mukadde kuba waali okyaliwo omuvubuka gwe yakwata n'agamba nti ono tumusanze oba bwali bukonge bwa bululu ono representinga Nuupu naye tumukutte n'obukonge biki bikiwana eno embeera eyo yali etya omanyi buno edda twayimbanga kapa egoba emmesa n'agamba abo bwe buzannyo bwe balimu ku bantu abo emitima gye bayina
olaba basobola osiba omuntu atalina musango engeri gye bali desperate nga baagala akalulu k'ekawempe baali basobola kubeera baatulaga nti basobola okutta ku lw'akalulu kawa kati njagala nawe okirowoozeemu mukutta omuntu abbye obululu ki kye baali basobola omukola ku ssaawa eyo ye n'abavubuka bwe nga bwe baaliwo awo ku lunaku olwo ki kye baali basobola omukola baali basobola omukwata paka mu poliisi naye baali emabegakaawo bakajja okubba wano t-shirt zaffe eza NUP so kyali kibanguyira okufuna t-shirt ne bagiwa gwe bagiwadde ne bamuwaayo emitwalo 2 ne bakola oyo kapa agoba emmese waabwe so byongera baswaza balaga nti tebayina nsa balaga nti tebakyalina makulu mu ggwanga Uganda kuba abo abasajja engeri gye bali desperate okufuna akalulu k'ekawempe oyo mulenzi singa ali ku musango gwa treason mu kooti masho ne batamusiba n'alyoka ayimirira mawulire uno yabadde abba akalulu really oyo yaleka mutabani wa Balamu mwana we gwe yaleeta akasente basobole okukalya so ebyo Katemba waabwe twamumanyiira tebakyalina kye balaga oba kye boogera kintu kiri mu makulu waliwo emabegako kaawulu bwe bajja wano waliwo kubanga bagenda okujja wano kuzingako wano nebyokuba abaana ekawempe nga bagenda mulaala ekawempe nebifujja eryakolebwa okutuusa akalulu akaggwa waliwo baddewo wano wenyini ku kitebe waliwo baddewo birthday ya president nga maze omukuliza birthday ye ne gundi yakolebwa parade yakolebwa ng'abaana bali mu byambalo nga banekedde bulungi nnyo ebintu bino olowooza si bye bisinze nabyo okwongeramu amaanyi n'okwagala okutulugunya abaana we batulugunya ki ekyakyukawo tewali weetuli tuwagira NUP ovulo tuzambala beleeti tuzambala kyekyo kyegambye nti tebaswala parade ebe balumira ki fe twakola parade yaffe nno naliwo twakola parade yaffe ne tusimba omukulembeze waffe najja n'atulabako kuba twali abantu ab'enjawulo okitegeera n'atulabako ffe kye twalaba nti kiri fayini naye kyatwongera amaanyi nti ffe ekintu kye twakolanga ffe tumanyi tuwerokaminga mukulembeze waffe nti ate bali baakiraba ffe baatuleetera okulaba ate ffe kye twali tutalabye nti parade eno weebeera yabatiisa bwetyo ng'ate kuba mu areas ez'enjawulo abo baali b'e Kampala kwaliko ab'e Kampala ne Jinjoba ne bu area yaleetayo abantu nga 5 so kitegeeza singa tuyimirira Masaka neeyimirira nekuba parade yayo bwetyo Mbale neeyimirira Jinja neeyimirira Kampala neeyimirira Museveni aba taliiwo so kyatulaga nti tusobola tubeebaza okutuggula amaaso okutulaga nti eyo parade ffe gye twakolanga nti tusanyuseemu omukulembeze nti yatulaga obutiitiizi bwabwe neetulaga nti tebasobola kuba omuntu alina emmundu olina tanka olina ebyokulwanyisa nodda ku bantu abaali bakuba obukubi engalo just zaali ngalo kuba mu ssomero twakolanga ezo ziparade nga tubeerako at least ko n'ebiti naye n'ebiti tetwabiina ne batya ne bakankana ne batabuka emitwe buli omu n'avuya n'obalabanga kiswaza eggwanga lyaffe Uganda nti abantu betutwalanga abalina ku maanyi batiitiiza okutuuka ku ekyo so bannayuganda kyennyinza obbagamba twetegeke 2026 Muzeeyi Museveni tumusobola obudde bo tubwewadde tusobola mwe mubeere ready nabo beetegeke tujja eggaali ya president gyeyayogerako n'agamba nti buli omu gy'oli fuba okulaba nga okola eggaali enteekateeka eno ogiraba otya enteekateeka kyeneebaza ku mukulembeze waffe ayogera ebigambo ebirungi eri abavubuka era atuzzaamu amaanyi eggaali taata twazikola tuziina gwe gamba bugambi eggaali weeziri naye kyansanyudde nti ne bannaffe abagamba nti bali mu buyinza batufollowinga nabo nalabye batandise bokkola oba bo obwabwe babiyita batya otukundikundi
bali eyo nabo beerimba naye eggaali zaffe tezigenda kuba nti tugenda kutta bantu tugenda kukola buvuyo nedda ekyo National Unity Platform si kye tuli gaali zaffe nga walaba akalulu k'ekawempe ekyo kye baali bayita eggaali kati bali bba abalala abatambufu b'emitwe bagenda kitabula bwabwe nga we baagala nti ate naye eggaali nga we baalaba akalulu k'ekawempe station gye naliko waliwo omukyala gwe baawa obululu obubiri naye abaana baamulaba mangu ne babagamba wuuyo abuyina bubiri kituufu bagenda omulaba mu kujja wano bamu obululu bubiri ya nga bwagenda okusula mu box agenda tiikinga bombi bubiri asule mu box so nga twalinawo abaali balaba kyekigenda mu maaso wali twalina abaali baliwo nti bo be bamanya abali ku kyalo nti emmotoka kuba emmotoka bazireetanga ne babagamba bano si balonzi baakuno ne tuzigoba ne tubeerawo n'abaalabanga nti obululu baagala bubba bagenda buyisa wano so eggaali buli muntu aba ayinamu ka department ke nti nze eriiso lyange liraba n'emunzikiza nze kandabe ki ekiba kikola ki nti nze nsobola ogaadinga ebokisi yaffe ey'obululu ne batakola ki so eggaali egenda kubaamu ebintu bingi ebyenjawulo naye ng'eggaali tugenda kukola mu bululu kuuma kalulu ka mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu 2026 2026 tulabe nga Muzeeyi Museveni tumuwojjako entebe yaffe gwegwo mulimu gw'eggaali. Lwaki bannabyabufuzi olowooza batidde nnyo ekigambo protest vote 2026 kuba ndaba buli omu akitaputapu bwe naddala abali ku saidi ya gavumenti kaakati abo jjukira bo baamanyiira okubba era bo tuze nga tubalaba nti obululu bwabwe kubba bubbi akalulu ka kawempe kabalaze ki ojjukira akalulu ka Nakwedde Nakwedde yali awangudde naye olw'okuba nti twali tetunnazibuka maaso nga tetunnamanya bakikola batya akalulu ako kasobola okukola ki okubbibwa naye ku luno bategedde akalulu k'okwekalakaasa kagenda kuba katya abaana baakalonda baakeera ku makya ne balonda ne babagamba muveewo ne baleeta militale ne baleeta buli kimu ne babalaga weetuli okitegeera kibalaga message kibali aba gavumenti nti be mbadde musuubiranga abatiitiizi kati tebakyakola ki tebakyatya ne bakola effujjo kuba effujjo teryakolebwa ba opposition station Balamukwe yali effujjo kwe lyasinga kuba we Wambogo yamalawo essaawa nga 3 ne bagezaako okuleeta naye nga buli kye baleeta abantu babalaga weetuli okitegeera so kyabatiisa balaba ku luno tebalina bye bagenda kubbira kalulu nti bannayuganda bonna baazibusa amaaso nze kati jjo nabadde nnyinako eyo gye tuli nabadde simanyi nti abantu bafollowinga nofollowinga okumanya biki ebiba bigenda mu maaso naye baatugambye singa ffenna tukola ng'abantu b'ekawempe we baakola tusobola kiki ekitegeeza nti kati n'abeeyo bali mu kweteekateeka kawempe yabachallenginga kati buli bamu bajja fuba ofaayo tiffe ewaffe kinaaba kitya keeka akalulu ke bayita ak'okwekalakaasa nga tetuyiye musaayi teri kubba kalulu teri kuddamu kubba kalulu kyova olaba batya kati boogera ebitagatta tujja kyova erinde tujja tewakyali kuddamu kubba kalulu tulaba byakoma giri emyaka waliwo ebigambo ebadde bitambula ebigambo bino nga byogerwa omusajja mbu taata wa Kazibwe Bashir nga agamba mbu okusookera ddala nti Kazibwe Bashir bwe twava mu kulonda bwe bamwamba obukadde 10 bw'emmotoka imbu ne bamugamba mbu abakulu NUP ne bamugamba ojja kuleeta miliyoni bweziti naye ensonga enkulu gye nalengedde kwe kuba nti ebimu bye bamugamba nti constituency gy'okiikirira erimu abaana ba ghetto bangi mbu ne bamugamba nti genda okunganya abaana ba ghetto mugende muwoche petrol station nga omusajja oyo agamba nti Kazibwe Bashir yamunyumiza emboozi era ng'agamba mbu obuzibu ko bwava okutandika okubanga Kazibwe Bashir takyakkaanya na National Unity Platform olw'ensonga mbu yagaana okukola ebintu ebyo ye byagamba kitaabwe byabadde anyumya agamba nti obuzibu ko bwava kiswaza
kiswaliza ddala nange video nagirabye yatenze n'ennyiiga. Siri mulungi nnyo kwagala kuddamu bantu bakulu we batyo, naye taata wa Bashiru yanswazizza nnyo, yatuswazizza nnyo, tayinza gamba nakuwaayiriza mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kino sikyogera nga wa NUP, sikyogera nga muwagizi wa president waffe Kyagulanyi Ssentamu, sikyogera nga mukwano gwe, naye simanyi noonya engeri gye nnyinza okyogera. Saagala kukyogera nti ndifendinga president waffe, naye kanjogere nti ku Kyagulanyi, Kyagulanyi gwe mmanyi, gwe ndabidde ebbanga, gwe njogeddeko ogutali mulundi gumu oba ebiri naye nga tuzze mazima bambi tali bw'atyo. Ye muntu nti ofuna scratch ne kimuluma n'akubuuza okifuniddewa, ofuniddewa injala eyo. Okitegeera? Kati wendaba omusajja omukulu ng'oyo atajjangako mu field kumanya mbeera etambula etya, n'agamba nti president yagamba Kazibwe Bashiru nti bagende bookye petrol station. Kibi. Omwana wa mubuulire kyekituufu. Waba agamba nti omwana we sentence ze baali bamwagalako, ngenda mubuuza ekintu kimu, kuba ebintu ebimu biri personal byandibadde tebyogebwa na mu media. Kazibwe Bashiru emmotoka ye gye yatambulirangako mu campaign kwaliko ebifaananyi by'abaana ebyaliko. Era singa simanyi oba munaasobola okugifuna oba anaddamu n'abalaga ku bifaananyi ebyo. Ebifaananyi ebyo naliko, Machete Sekitoleko Yasini yaliko. Era fe abaalwanirira, era mba mujjukira kadi ezaasembwayo ggala ey'oyo omwami yalimu. Ya Kazibwe Bashiru. Yes. Kawempe zombi ze ezaasembwayo funa kadi. Kazibwe Bashiru president yali yamanya dde embeera ze. Ng'ovudde ku bino sweet talks ze yabeerangako ku leediyo, mbayirawo mubiri, ebiseera bye twali tetunnamanya na kituufu. Naye president yali amanyane. Yali amanya embeera ze za Kazibwe Bashiru. Yes. Fe abaabanja Kazibwe Bashiru okufuna ku kaadi eyo. Sige yali bagenda ogimuwa. Era president yatugamba ngimuwadde lwakuba. Nimwe. Naye waaba agamba nti yamusindika agenda ayokya abantu. Kazibwe Bashiru yali alinnyeko mu prison okulaba abaana abo abamulwanira okufuna kaadi ye. Kazibwe Bashiru yabalambulako nga muli mu kkomera. Gwe omulaba mubuuze. Mubuuze yalinnyako mu prison okulaba abaana abo. Era womba musobola okufuna sitiika y'emmotoka ye yasooka. Kwekiri ekifaananyi mujja tulaba. Yalinnyako mu prison alaba abaana abo. Ate omutemwa gwe baali babasabye sisuubira nti gwali gwa president waffe Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira baatusiba tetwali bantu 3 oba 4 5. Twali abantu 32. Kati bala ku fayiro yaffe twaliko 32. Waliyo abalala abaliyo. Sifa abanumpu abaali basoose okusibibwa. Jjukira ebiseera ebyo ba Edi Mutwe nabo baaliwa mukomera. Struggle yo twali tufiiriddwamu abantu abawera 10. Okitegeera? Sente ezo nsuubira nti zaali zigenda ku basibe, baana b'abasibe, bannaffe abaali mu malwaliro, n'abaana ne famire zaabo ez'abantu abaakolaki? Abaafa. So olw'okuba nti abantu baba n'emirulu babeera n'ambitioni zaabwe, ye yalabira ddala nga waakwatako akasente abaaweddewo. Naye ne yeerabira nti mu kalulu ke okafuna mulimu abaana abaafiiramu y'okutuuka we yakolaki? We baali. Naye omululu kintu kibi. Yabuuka n'ekiwagu ng'enkota ekolaki? Weeri. Mu Uganda empya kati abo tugenda bakoleraki? Ng'ate be twali tusuubira nti osanga bano be banaabaako mu bifo ebikolaki? Naye oba olaze nti obukadde 10 oboogerera ebigambo ng'ebyo n'otuuka okuwaayiriza omukulembeze waffe nti yakutuma
kale fine tukikiriza yakutuma njagala Kazibwe Bashir ne taata we bagende bayite mu constituency mwe yesimba ye Kawempe. Yes, tulabe oba mulimu abantu abasobola omwaniriza era ebigambo bye bagenda omugamba abiwulirize bulungi kuba nsubi ya president agenda baddamu tulabe abo abamuwa akalulu oba kukyaliko ayinza omukubira enduulu nga bwe baabikola bwe babanga bakoze ebintu byabwe ne beeyonoonera gye bavudde ne batema omuti yatema ettabi kwe yatuula n'agwa nalyo oshogera akkirize nti yayagala okubuuka nekyeyalowooza nti kingi n'aleka ekingi ekyali kikola ki kijja mu maaso taata wa Kazibwe Bashir kyennyinza omusaba musajja mukulu yeewa ekitiibwa awa emyaka gye ekitiibwa kuba ebintu ebizenga byeraga si Nuupu yebadde ebikola Kazibwe Bashir yabadde nga abikola nze nali mu prison ne bagenda we bagambanga nti parliament etandika otuula mu bantu leader of opposition yalaga sente mekaze bagenda okufulumya bwe bagenda eggulu n'abagamba banaife aba opposition tetukola ki tetugenda sente ezo zaki za muwi wa musolo tusobola ozigulamu eddagala tusobola okukolamu kino ne bibale nga tebikoze eki nalidisa nawulira nzirikira eruzira gye nali nga ndaba aba opposition abaliyo Kazibwe Bashir nga kwali kati taata asooka akwatabuulirire mutabani we bo beetereze nga bo tetuyina nnyo budde bwabwe kuba obudde tuyina butono nnyo tuyina ebyokukolako bingi wano bwe tulaga mu 2026 gwe mukulabako olowooza embeera egenda kubeera etya kano akalulu ke tugendamu tebagenda tuwa mmere kulya bannayuganda kye babeera bamanya kyensuubi kagenda kubisaamu emirundi nga 2 ku kali akaggwa mulimu okufa n'abasinga nsuubirawo we tugenda okufiira mu 2026 kuba kati manya nabo tebaagala kuswala kagenda kubaamu okusibwa kagenda kubaamu okubuzibwawo kw'abantu tugenda mu lutalo bave nno ku luno olutalo bino bye twalabako wano tugenda kuba lutalo naye kyennyinza okusaba bannayuganda tebatya tebagwamu maanyi bano betulowooza nti tulina batya ate bo batutya so tulonde n'obwegendereza tukuuma akalulu kuba kino nkubuulira we kigaana bannayuganda emyaka 5 egiddako simanyi kye tugenda kubeeramu so bakalonde bakakuume teri kubba kalulu tukole nga ab'e Kawempe we baakola kukalonda kukakuuma kukalwanirira yes awo tujja sobola naye kabi kitulema ne bakabba bannayuganda twekaabire buli omwana onye wadda president yalabiseeko ku NBS wamaze ebbanga ddene nga tagendayo naye essanyu lyabadde lingi nnyo kubanga ajjukira nti NBS bwe twava mu kalulu waliwo ebyayogerwawo nti baleka bo balina ne tali center yaabwe nga balangirira ebintu oba oliawo nga ne Namboole nga tebana babbirangirira okusinza ku bantu abali bagoberera nga bagamba ye NBS eno kubanga ne president yennyini yagyogerako nga mu kwala obululu awo so nga kiraga nti waliwo obutali bumativu naye beevuddemu ne bamukyazira amasanyu gabadde mayitirivu nnyo embeera ewagigoberedde wagirabye otya abaganda balina olugero olugamba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo baakubanga abaana nga bo basiigako akazigo bannange tebabakubye otegera naye we baamala obbasabuna ne bamanya nti nabo bo baali bamanyi baana ba mu nju nyina ekintu kye nabagamba oyo omusajja yeeyagala ye nga yensubira ne mutabani we tamwagala ne mutabani we CDF tamwagala alabika tamwagala ye nga ye we yeeyagala okitegeera kati mwaba mukola ne mulowooza Museveni pajja tuwaana ajja twagala my dear
tajja baagala kuba si yabazaala so we baabasabulamu baamanya amazima era kati neebaza nti baategedde tebali nsuubira tebagenda kuddamu fulumya mawulire makyamu kuba nabo baakibalaze nti nammwe tetubeetaaga ano omusajja mwana mu Uganda talina gwe yeetaaga ajja kwetaagako ng'alina kyakola kyakwagala naye wekiggwa alina eddembe okukola kyayagala kuba twalaba bannamawulire ba NBS abamu be baasibisa bannaffe kituluma era tubayinako obusungu tubulina naye kyetumanyi nti tuli mu Uganda emu twenyiiza ebyo bibeerawo nabo baayize ne bategeera nti nabo gye bali tebabeetaaga bakomye bajja komawo mpola by time essanyu lino eryalagirwa pulezidenti nga tanabona kugenda ku mpewo abakozi abawomunda liraga ki kyansanyudde kuba nade ndaba ng'omusajja mu katishaati nga neebuuza ono yaani badde simanyi CEO kyansanyudde nti nabo baategedde nti ono ye mukulembeze w'eggwanga kuba CEO kwesitulayo n'ajja n'ayanirizwa bulijjo ate omuntu gwe balaga nti bayisaamu amaaso kiina messages gye kyatuwadde nti nabo bulijjo basibe bulijjo nabo basibe nga tebalina we bakola ki we boogerera kati naye we yafunye kacyansi ako naye alaga Museveni nti naffe totumanyiira naffe tulinayo gwe tukoze eki kwe twekutte kati nabo essuubi ate ke yayogeddeko nabo obalaba essuubi lyakomyewo mu Uganda empya nabo tubaaniriza tetubalinaako buzibu bakkiriza nti omukulembeze ye Kyagulanyi Ssentamu Robert waliwo kungu obaka bwe yayogedde nga sheewedde enkeera simanyi oba wakalabyeko naye yayogedde ebigambo bino ayisa amaaso Honorable Kyagulanyi kyoyogerako oba tokimanyi omwami oyo ayina amaanyi ensi emwagala eyo fact kati gwosobola okunoonya obunafu bwe ewalala naye ku kyamaanyi okuba n'obuwagizi n'okwagalwa tusaba this gentleman is loved, this gentleman is liked, this gentleman is favored. Ndaba ku social media olaga tikungu amasannyalaze gamuyiseemu eri yabadde 3-phase kungu yalabiseko ng'atudde atiitiri mu ntebe nawakubadde si bituufu kubanga kikatambudde bulungi era buli kimu kyatambulidde ddala bulungi nnyo enjawulo nti nalabye okwagalwa kwa mwami Kyagulanyi ku mitimbagano n'ewalala which is a good thing kati ebisigadde biri gye muli tulinde bulinzi naye nze nga bulijjo nakoze omulimu gwange nga munnamawulire bye bigambo byayogedde nyina ekintu kye nagambako nti nze lwe nasooka omusisinkana emimiro gyesiba naye njagala nozirika omuntu nga tonasisinkana mwami oyo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu obuzibu abantu bakyalina kiri ekifaananyi abaalookingira mu Bobi Wine nga ye obwongo bwe bwalookingira eyo oyo Bobi Wine naye Katonda wakuwa chance n'olaba ku Kyagulanyi Ssentamu Robert my dear tosigala kyekimu tosobola kusigala kyekimu nzijukira tosobola kabi atandika atya okwogera kyobadde omusuubiramu si we kiba kuba muntu simanyi nanyinza mu describinga simanyi oba alinga nti Katonda yamusindika kuva mu ggulu so ekyo kirungi kuba bulijjo be bamu ku bantu abamwogerera naye nga tebafunanga chance ekolaki emutuukirira nga tonatandika judginga muntu sooka omutuukirire kale singa oba bakolayo story nga 3 ne bamutuukirira ne bamugamba ABCD kino bwekiti ne bwekiti kyekiriwo naye ate ye tebamuwa chance eyo bo
balinga bamanyi nti babaagala nnyo basanyusa bakama baabwe yatuuse bamulabye ebibuuzo bye twadde tusuubira bye yabadde alina omubuuza teyabimubuuziza ng'omulaba mubuuza obuntu obuli fane naye pulezidenti waffe yafubye omulaga nti wadde otya kiri bwekiti ne bwekiti so olulala nga tebanajajinga bantu naboogerera amafuukule sooka ng'omuntu omubutuukirire oyogere naye omanye ekyo ekiba kikola kigenda mu maaso naye nabo nsuubira ekyo kyabawadde ekyokuyiga kuba badde tebakyafuna folo y'amaanyi kye baalaba ddatidde kyali kyanjawulo so balekerenga okujajinga abantu nga tonnamanya saidi ya muntu kale Olivia Lutaya gwendi naye tugeza kuwayamuko ku mboozi kwebyo bigenda mu maaso mu ggwanga n'ensonga ye nga ye bwaziraba mu nsonda ez'enjawulo saidi awo mukwano gwo Wumalumagala nabaddeko naye jjo namusanze nabadde ku kansa eyo ku KCCA gye namusanze ne tuwayamuko naye yaŋŋambye nti agenda kujja kubwa meeya so enteekateeka zonna zimpitiddemu naŋŋamba kuba meeya nzija era tukwasaganye tulabe mbeera nga bwetambula 2026 omusapootinga kuba nalaba amaanyi gali mangi nnyo wano bwe yalaga interest okujja kubwa MP ekawempe weewaawo ne babeerawo embeera nga bwe yatambula yonna newono namusapootinga nze nsapootinga buli wa NUP nze kabyoba oli ng'oli wa NUP ng'oli ku mulamwa tokyukakyuka why not naye mba nkusapootinga ne time y'okugaba kadi wetuuka ne woba obadde mukwano gwange otya nga gwe waliwo gwe bawadde kadi mateeka mba nyina supportinga gwe bawadde kadi so musupportinga waba afunye kadi nja musupportinga buli anaaba afunye kadi nja musupportinga lwakuba nti kati ate olwoba neeno betwalaba of course abava bo ne bagamba nti ffe tugenda kusimba obwannamulege naye ne beesimbawo omuli ne Luswa byonna nga bwe byatambula saidi awo aboyinza bawa bubaka ki kuba Magala yagamba nti kibiina kyange kandi ngende n'ekibiina kyange kyekisazeewo era nadda amabega wa Mwami Nalukoola era namusupportinga ekyo kyenagambye buli woyagala ebyamangu mangu buli kimu kijja lwa nsonga so Magala atapakuka kulaga nti yayina omululu kariya yo giraba kati wetuuse Bannayuganda kati wosanga abantu 10 n'oyogera erinnya Magala Wumalu ati 8 bakola ki baba bamuwulira bamutegeera kiki ekitegeeza nti time eri gye yeewa okuwuliriza abakulembeze ne basigala ng'ate babawadde ki platform kuba tebabasuula era walabanga we babeerangawo press conference ne babayita nti bannaffe abeesimbawoko namwe muyimirire mukole ki muwuubire ku bantu so Bannayuganda balinga balaba nti ono olaba atajeemedde mukama waffe anaabaamu ki ensa Luswa kati omulaba ebintu byalimu kariya ye yajjeyonoonera ng'ate osanga maaso abadde ajafuuka ekintu kye ekyamaanyi so yalaga omululu n'alaga amaddu n'alaga obutasiima n'alaga empisa embi n'alaga obutaagaliza kati omuntu ng'oyo abajja bamenya Katonda yatuyamba n'amutulaga ng'obudde bukyala so ffe tugenda mu maaso n'abagenda mu maaso alina bye yagamba awo nti agenda kuwandika ebbaluwa ey'okwetonda agireetere SG olowooza singa n'abaasonyiddwa noga nti kale komawo tutambuze emirimu naye tujja okusinzira ye ku ye kye yalaga mu kampeyini zonna n'okutuuka nga akalu kawedde olowooza kinaaba kikolwa kituufu ekyogamba nti akomewo tukole oba nedda abantu ffenna tukola ensobi abantu bakola ensobi nange nakolako ensobi nenzikiriza omusango naye bwe namala okwogeramu n'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert n'atunyonnyola n'anyinyonnyola kuba nasooka nenti okwogera naye nentuma ssenga wange nemugamba ssenga nyamba ogenda oyogere ne pulezidenti omunnyonnyola embeera nga bwekola weeri ssenga wange yakikola era oluvannyuma nnyo n'aba pulezidenti ku TV ng'ayogera we namulaba ng'ayogera
nemmanya nti alabika akoze eki kyampaliriza omukubira essimu nenjogera naye nangamba Olivia gwe tuyamba ekintu kimu gwe kola ki ekyolaba nti kyekituufu otegera naye yayogererako ebigambo kaadi bagitunda bikiza ekitali kituufu fine oyinza okwagala okwegula mu bantu bwakwatibwa ennaku naye weeguza otya toyogereddeeko bigambo bivoola nze nyina nnyo ekigambo kyentera okozesa nti these days kamera eri buli wamu buli kigambo kyoyogera kisigala ku likodi kubanga obeera awo ng'omuntu yakola ekintu myaka nga 8-10 mabega ne baddamu bakakomezaawo okitegeera so bw'obanga tonatandika kwogera kino si kigamba luswa nkigamba na buli muntu yenna ali eyo nga tonatandika kwogera kuwaayiriza gwe kwefuula mutuukirivu mu maaso g'abantu jjukira nti waliwo time agenda otutuuka vidiyo eyo ekole ki edde ate n'omuntu gw'oba oyogeddeko ebigambo tolowooza nti yeerabira nze seerabira ntereka so tolowooza nti omuntu era woonajja mu maaso gajja kutunuulira agambe olaba luli yakola bw'ati this time taakiddemu tiruli baamuwaayo obukadde 5 ne bagamba nti bano beesibye ku mufu waffe Ssegiriinya okitegera kuba bye baayogera byali bingi beesibye ku muntu waffe batulemesezza kyagala ogamba ku luno ne banaakuwa miliyoni 10 todda bolinge ku kye watukola before so nze kyemmanyi kimu nti omusota gusigala musota naye gukyusa eddiba obusagwa buli busigalamu munda bajja musonyiwa kuba abakulembeze baffe bantu bakisa era tuli mulabira ku bikolwa bye ekintu ekisinga amakulu mu bintu byonna time fatujjamu obudde tujja laba tujja kuba tumulaba aleeta ebbaluwa bajja musonyiwa kale byebyo empozi watugamba luli butwasimba okubeera ffenna nti gwe tolina kifo kya byabukulembeze kyonna kyoyagala oyagala kulaba nga Uganda eri mu mirembe kyekisinga obukulu saagala kifo kyonna nze njagala kulaba omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'ali ku ntebe nga ndaba nti amalwaliro gaffe galimu eddagala nga ndaba enguudo zaffe nnungi nga ndaba nti enkuba tetonnya abantu baffe ebintu byabwe ne byonooneka twagala bagiyita emyala twagala emyala nga ntereevu bulungi twagala entobazi zaffe ez'eggwanga Uganda nga weeziri bulungi siziwa bakyalina kuzizimbamu amazzi ne gadda mu bantu okitegeera so njagala Uganda nga ndaba erimu amasomero amalungi byebyo nze byange byensinga okwetaaga kale byetwogedde bye byolunaku olwaleero ne Olivia Lutaaya so ensonga zeezo agezezzaako kuzinyonyola obulungi nga bwe tuzoogedde so tukwebaza bwebaza kuba nti obadde otulaba webale nnyo balidde ddala Olivia kamuleka atagenda akwasaganye emirimu emirala so tukwebaza olwakadde kwotuwadde nange neyanziza nnyo okunkyazaako gono guba mukisa gw'amaanyi tekiba kyangu mbeebaza namwe obudde bwammwe bwe mweresezza kuba ggwanga Uganda lirimu abantu bangi so nzaami mbeebaza omukisa guno gwe mumpa era nange mbasuubiza bannayuganda siri bayiwa kyembasaba tuyimirire wamu tusobola agali awamu ge galuma ennyama kale toyanzeege katukusibulire wano tukwageza kaseera akalungi weeraba